Ekitundu kino tukitandikidde Kikuube ne Hoima eno nno enkaayana z'ettaka zeeyongedde. Bano nno baatuuse n'okuba nga bajingirira omukono gw'omubaka akiikirira Buhabuzi East Aseera Itaza ne banyaga ettaka ly'abatuuze. Katulabe ebikira ku mboozi eno. Ng'emivuyo n'enkaayana ku ttaka ly'e Kikuube ne Hoima gyeyongera, omwayingizibwa n'omubaka akiikirira Buhabuzi East mu lukiiko lw'eggwanga Aseera Itaza, abatuuze bongedde okuwangaalira mu bunkenke. Abandi tibakyalima haroho ababaire tuhayirwa emiti y'okubyala, ebiina abandi balekereho n'okubyala, balekereho n'okulima, abandi tibalimire na bitakuli, habw'ogamba tugenda kurugaho, tulina okweraliikirira kwingi. Nti waliwo ebyapa ebyogerwako already byenjogedde, ebyapa byesimanyi naye bakozesa erinnya lyange ne bagenda maaso ne bakozesa n'enniini yange, naye mu kutwolereza kwonna kizuuse nti akafaananyi kange wamu na siginature zaakozesebwa si zange. Gye buvuddeko abafere bajingirira omukono gw'omubaka ono ne babaako ettaka lye banyaga mu lukujjukujju, era ategeezezza nti ensonga zino amaze okuzituusa mb'obuyinza ku kwonoona erinnya lye. Amateeka gati gatandise, investigations zitandise okutambula, tugumiikirize tulabe nti amateeka gajja kukola ki, gabeere nga gagenda kukola omulimu gwago. Avumiridde ekibbattaka ekiyitiridde mu kitundu kyabwe nga kumpi buli muntu ayagala kunyaga munne, ng'obuzibu okusinga butadde ku mafuta agazuulwa mu kitundu kino. Oil and gas, amafuta. Nsuubira ensonga eyo eri emu ku nsonga ezituleetedde ekizibu kya ekibbattaka, because amafuta abantu bangi kati basuubiramu bingi mu Kikuube, kati abasinga success bagirabira ku ki, bagirabirawo ku ttaka. Yeeyamye okwongera okulwanirirako abatuuze abanyigirizibwa n'okugobwa ku ttaka lyabwe. Olw'okuba obufaananyi obumu nabulabye, but n'abalala waliwo n'abalala naye sandyagadde kutaataganya investigation ezigenda mu maaso. Byasali Hakim, Salt TV, Omunyo.